po jako akawuwo era ne batta n'omuntu mu kkubo omwo. Nabakoza Jeni omutuuze ku kyalo Kirungi Kawuka zoni mu munisipali y'e Mubende atabukidde abakulu ku poliisi y'e Mubende bagamba nti balemereddwa okumusasula ssente ze ez'ennyumba poliisi ya Kirungi kwepangisa kati emyaka 2 egiyise nga ku kizimbe kino kuliko n'emizigo abasirikale kwe basula era ng'omukyalo n'agamba nti yagezaako kwekubira enduulu mu yafeesi ez'enjawulo n'atayambibwa ekimujje mu mbeera n'atuuka n'okusalawo agobe poliisi mu bizimbe bye kubanga teyazimba bya kumubonyabonya. Natuukayoko ewa DPC na yajja n'angamba yajja n'abagamba omukyalo ono mbadde nakwezo 2 mubenga mumaze okumuwa ssente ze bwe mmate mumuwadde ssente ngenda kujjanjijewo poliisi njizeeyo waggulu. Mu kaseera kano Jeni agamba nti abanja ensimbi eziri mu bukadde 2.5 kyokka wagezaako kubanja ensimbi z'abakulu bamusuubiza okumusasula ne bikomaawo. Kati nga nabaza amazzi n'embala ekigoma obukadde buli 2.5 amazzi gabanja 3 ekigoma 2 ebyo nga sibaze bigundi eddagala lyenteeka mu ttooyi emabega manje 3 omwaka omukadde oguwedde. Kyokka omukyalo n'agamba nti alina omugugu gw'abaana ba muganda we balabirira nga mu kaseera kano bali mu mbeera mbi nga n'ennyumba mwe yandijje ssente poliisi eganya okuzimuwa. Waliwo n'abaana ba mwannyinaze bampita ssenga nabeera bansuulira n'abalekawo wano abeereyo ku nnyanja Kafuyu gye yamukwatira bonna nze mbalabirira kyova olaba nga nkubye omulanga tuli mu mbeera mbi. Ennyumba yange najijja mu ntuuyo zange tebansasula. Ono agamba nti bw'atafuna ssente ze wakweyongerayo eri akulira poliisi mu ggwanga Martin Okoth okufuna obuyambi sinakindi poliisi egibwe mu nnyumba ze. Ebbanga lyemaze ne poliisi eyo emyaka 5 ensasule ssente zange poliisi evweewo egende nja kweyongerayo omukulu wa poliisi akulira poliisi mu Uganda Ochola. Ensonga ezo mba nsobola omutuukira nenzimutuusaako nannyambako. Twogeddeko ne n'abakyala wa Kawuka zoni Businje Silvia n'atunnyonnyola nti poliisi eno yaleetebwa mu kitundu kino okukendeeza obumenyi bw'amateeka obwali bususeera ensimbi ezisasula renti abatuuze balina okuzisondanga kubanga poliisi eno eyamba kitundu kyabwe. Ssente z'omukyalo ez'omwaka buli zaali zigwayo mu Gwokusatu, kituufu zaali zigwayo mu Gwokusatu naye COVID we yatandikira abantu ne babayimiriza okukola kati fe abali kakiiko ako naffe ne kitusobera ne kitulemesa ogenda okugamba abantu okusolooza okubajjako ssente za renti. Ono atugambye nti okuva ekirwadde eki COVID-19 lwe kyabalukawo mu ggwanga abatuuze tebaddamu kubasolooza mu nsimbi na bwekityo y'ensonga lwaki ensimbi z'omukyalo ono ziruddeyo. Naffe ffennyini abakulembeze ffe tutya abantu olwa COVID eno omuntu omutuukako mumugamba agamba bannange nange sikola sente tugenda zijjawo kye batugamba. Ssentebe w'ebyokwerinda mu Kawuka zoni Lubwama Aiza yalaze okutya nti singa police post eno egibwa mu kitundu kino bakwolekera ekizibu ky'ekitta abantu ekyali mu kitundu kino gye buvuddeko nga poliisi eno tenaleetebwa bw'atyo n'asaba landiredi abeere mugumiikiriza. Poliisi singa esengulwawo ekitta abantu kiddamu era poliisi eno erina kyetuyambye nnyo kukitta abantu ekiri mu Kirungi n'obubbi bw'omu Kirungi. Olwawo obubbi mwebuli naye butonotono nga bw'omanyi ekibuga bwe kiba kigenda kikula. Giso wa munisipali y'e Mubende Mathias Nkanji awanjagidde bannabyabufuzi baveeyo bakwasizeeko ku nsonga eno kubanga abatuuze mu kaseera kano tebakyalina we bajja ssente za kusasula nnyumba zino oluvannyuma lw'okubanga emirimu gyabwe gyatataaganyizibwa. Yajjawo nga waliwo obumenyi bw'amateeka bungi nnyo era ne bukendeera nga poliisi ekoze omulimu munene ffenna nga tukwatidde wamu. Landirodi agamba ogijjawo nsaba abatuuze kulaba nti tuduukirira omulango ogwo okulaba nti tufuna kasente ekiresa obuzibu nti COVID-19. Ono alaze okutya nti singa omukyala ataweebwa nsimbi ze poliisi nevaawo bagenda kwolekera embeera ey'obunkenke kubanga poliisi eneegatta ebitundu bingi. Obumanyi bw'amateeka bisobola okuddamu ne bweyongera nga bwaliwo kubanga egatta ebyo singa 6 ng'eri wakati awo so wensabira nti
tujagala mu kitundu kyaffe. Police post eno emaze mu kitundu kino emyaka egisoba mu 7 nga yaleetebwa oluvannyuma lw'ekitta abantu ekyali mu bitundu bya Mubende mu 2012. Sebo police post yetuyamba nnyo kubanga ababbi baali bangi nnyo mu Kirungi muno. Richard Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kubanga era nga bwe mbagambye nti bakufuula mupiira gwa sono komawo ku Lwokubiri, komawo mu mwezi ogwokuna bw'otyo ne bakuwaayo 10 ne bakuwaayo 5 bwe batyo mu mbeera etali nnungi.